ntwala omukisa guno okulabula muto wange Kyagulanyi nti Lubaga si kisiimuula nti anaavaayo nti ajja kujja akisiimuulireko ebigere. Njagala kukulabula baŋŋambye nti oyina laale z'oleeta e Lubaga without my concern. Njagala kukubuulira Lubaga si kisiimuula ate si buli muntu anaavaayo nti ajja kusiimuulira Lubaga etoomi. Njagala kukulabula ne sekulabula yenna nti bw'oba ojja e Lubaga without my concern. Nakugamba toyinza kujja Lubaga nga tonkoledde invitation. Lubaga si toilet nti avaayo nti agenda kuvaayo ayingire akole byakolaki byayagala. Njagala kulabula ne sekulabula yenna nkulinze ku nnaku z'ennomination zonna. Ogenda kukola ki ggwe Mayuga? Ogenda kukola ki? Yenna atunula ng'ente eridde ekiveera awawalanga ttooyi z'omukyalo asanga akabizzi ke bakubya akakumbi ku mutwe. Ogenda kukola ki? Kyogamba ffe tuli punching bag nti ogenda kutukuba nga ffe twetaddewo ggwe okube. Ogenda tutulugunya nga ffe twetaddewo ggwe okube. Olaba ne Kasirwa atayogera asobola okumuumuunya ng'omulinnye mu bulago. Ate nze Mukama gwe yakola nga siriiko bulemu. Golowooza nti Mukama amagulu yampa ga kutambuza lugambo, oba emikono yampa gya kuweeweeta bakazi, oba emimwa yampa gya kugeya bantu. Mukama Katonda yantonda nga siri mulema naŋŋamba genda weerwanira entalo zo ku nsi. Mpita kuyambako buyambi luvannyuma naye nga naawe osoose kwerwanirira. Bannayuganda tewali agenda kutulwanirira. Buli Mukama gwe yakola ng'olina amagulu abiri n'emikono ebiri. Wa Mukama ensonga lwaki yakutonda olina amagulu abiri n'emikono ebiri. Olaba n'omulema toyinza kuva eri n'ojja omukuba n'atakwezingamu n'amagulu g'ag'ebitundu. Naye ate ffe Mukama Katonda be yatonda nga tuli balamba. Otwewerera tuli punching bag. Tugenda kubeera awo gojja okuba omala ogende. Kamuntu nga ye Gwawoni nga Kyagulanyi e Lubaga. Nga ye Kamuntu Ivan najja n'agamba Kyagulanyi togeza n'olinnya e Lubaga okuggyako ng'osoose kuntegeezaako gwe nga gwani. Kitaawe e Lubaga yalinayo ebyapa bimeka? Mwabazza obukulu e Kampala mmwe mwagala okutumanyiira. Mulowooza bino mmengo bye batiiti byaffe bye tugenda obbatiitiibya bwe bavaawo okutiisa abaana ba Buganda, bwe bagenda ku CBS okuwaana Buganda Form 7, bwe bavaawo okukuba abaana ba Buganda, bwe bagenda ku CBS okuwaana Buganda Form 7, Majambere Ivan Kamuntu tujja kukuba n'omulambo tugusuule ku lubiri. Tujja kukuba n'omulambo tugusuule ku lubiri. Abaganda bagamba nti gomanye enfumita tomulinda kugalula. Omanye enfumita yange era omanye enkola zange. Watambulirako ku miggo lwa mampaati kundeetako mampaati. Ivan Kamuntu Majambere tujja kukukuba. Uganda erimu abantu abasoba mu miliyoni 47. Temuweramu yadde abasirikale emitwalo 10. Awo e Lubaga waliwo bameka ggwe abakweyinuza era olowooza abakoowu baliwo bameka. Tujja kukukuba ggwe. Tujja kukukuba. Nga ggwe asinziira mu Buganda otisse omwana wa Buganda. Akale Kyagulanyi bw'atajja Lubaga agendewa. Era bw'omutiisiza e Lubaga wawe otagenda kumutiisiza. Lubaga erimu Abakatuliki. Lubaga erimu ekitabo ky'Obukristaayo. Lubaga omuli olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Mwovaayo mwotutiisiza ojja nti gwe Lubaga wagi owuninga ogirina wekka. Olw'okuba weewe erinnya lya Ssemakulambo Ivan Kamuntu Ssemakula. Muntu kyabeera n'amannya abiri naye nga g'amawanga ga njawulo. Muntu kyoyo akiikirira amawanga ag'enjawulo eriyo Swaibu nga ye Josefu. Osobola okusangayo Swaibu nga ye Josefu nti musiraamu Mukatuliki. Omuntu olina okukongojja erinnya lya ggwanga limu. Omuntu olina okukongojja erinnya lya ddiini emu. Naye olw'okuba mwava gye muvudde ne mujja e Buganda ne babawa amannya mbu ye ggwe Ssemakula Ivan Kamuntu ne mugenda nga ku CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka waffe eya Buganda kwe mutuvumira, kwe mutuvoololera, kwe mututiisiza era kwe mwewerera okuwamba Buganda Form 7. Gw'olowooza Buganda bw'ebeera Form 7 kikosa nze itongwa nzekka. Era abakungu emmengo mbeewuunya. Buganda Form 7 mumanyi ekigambo ekyo kye kitegeeza.
Buganda for Museveni not only just a vote. Nti abantu balonze Museveni. Buganda for Museveni, meaning Museveni ye kabaka wa Buganda. Meaning Museveni ye kabaka wa Buganda. Ku radio ya Ssaabasajja Kabaka nga kwe mulangirira Buganda okusenguka Abaganda, okusenguka Ssaabasajja era egende mu mikono gy'omugwira. Manyiira be wali omanyiddeko, zannyira ku be wali ozannyiddeko. Evvuuvuumira teribuukira ku mwenyango, tebakwekweya ku kamyu tebamukwekweyaako. So bw'oba amanyira okwekwekweya, ffe tuli mwenyango, tuli kamyu, tujja kwokya obutafaali gwe. Essaawa eno omuntu yenna atwekiika ogenda kuba weekiise ekkubo lya musambwa. His Excellency yatugaba tukasukira akatengo naye okuwangula akatengo, naffe tubaddiza akatengo. Ono gwemba nyumiza amanye enkola zange zonna. Ono gwemba gamba amanye enkola zange zonna. Majambere Ivan Kamuntu tokiddangamu yadde n'okukigezaako. Fere tutiisibwa bantu, tutiisibwe naawe atunanga ente efudde ekiveera. Tutiisibwe naawe asaafuluuta, olaba ofuluuta misana ate olw'ekiro. Tutiisibwe naawe awunya embalakaso ojja otumanyiire ewaffe, weeyagala okutumanyirira mu Uganda eyaffe. Kyokka ate n'otakoma ku ekyo nga yeggwe Kamuntu n'ojja n'otiisatiisa Kyagulanyi mbu talina kujja Lubaga okuggyako ng'akuwadde invitation oba nga akutegeeze nga gwani. Embwa zeewadde emirembe bannanga, obusungu bunnuma ennaku zino. Embwa zeewadde emirembe. N'otunuulira kino ekisujju ekikawe ekitaliimu omuti gw'eppaapaali. Guno omuti gw'eppaapaali awaawaalanga ennyumba omutali mu bintu. Yayagala naye okujja amanyiire Kyagulanyi, tujja kukukuba n'omulambo tugusuule ku geeti ey'Amayiga. Gwe nkubuulidde kati tujja kukuba omulambo tugusuule ku ofiisi y'Amayiga. Biba bawagaawaga n'otunuulira abantu nga bakongojja omuntu akakkanya omwana waabwe Eva. Mwe mulinga abakolimire oyo omusanga ku CBS nga CBS tebagikkirizaako mwana wa Buganda. Naye ng'enjiri gyatutteyo yakulaga bwe bagenda okutta abaana ba Buganda ne bagenda okuwamba ettaka lya Buganda. Buganda kwa Museveni, Kwizi Museveni, nga waliwo ne Kabila emu eyagambye mbu bagenda kuwagira Museveni kubanga gwe waalabyeko ye mwana abajje wala olowooza abasembezaawa. Golowooza wawa abasembeza. Buganda kwa Museveni meaning Omuganda agenda kuba takyaliko kike. Okongojja Buganda kwa Museveni ngeno minisita wa Museveni ali mu kuvuma Kabaka Sam Mayanja. Buganda kwa Museveni nga Abaganda balira makomera, balira ku nsiko, abamu baabuzibwawo, abalala bali mu buwaŋŋanguse. Buganda kwa Museveni, Kabaka waabanjiza Museveni ebya Buganda agenda biteeka wanga Buganda already yagigabidde Museveni. Buganda for Museveni. Olwo Kabaka Ssaabasajja bye mubanja Museveni mugenda biteekawa ng'ate Buganda yakuuse dda for Museveni. Era agenda bikuwa kuki ng'ate already Buganda wagimugabidde dda. Ne bayimirira ku CBS kwe boogerera eby'ekijegga kwe bafuluutira enkya ne bajja ne batiisatiisa ate Mmengo bye yawadda. Tujja kukuba omulambo gugwe tetujja kugusuula na ku State House. Tetujja na gusuula Kyaddondo ku kitebe kya NRM. Tujja gusuula ku ofiisi yo yakuwaga. Tujja gukwata tugutwale ku twekobe ku ofiisi yo yakuwaga. Bannayuganda mu kiseera kino banyiivu. Era njagala obbategeezaako bannayuganda mwenna, this is the last chance. Bwe tulemererwa leero, then never. Guno omukisa ne gutuyita mnyagaanya gy'engalo, then never. Kyokka ate waliwo bensinga okusaasira ennyo. Abalowooza mbu otawangula ffe tufiirwa. Era nga bataddemu amaanyi mangi wakati mu kuwangulwa kwaffe. Ffe tuli bantu muli institution. Ffe tuli bantu buntu muli institution.
Mulekerawo okuzannya nga abatalina kyakufiirwa. Mulekerawo okuzannya nga mulaga nti ffeffekka abalina ekyokufiirwa. Mwe muzannya ensajja basekerera ebalabe ng'abalemwa, ensajja basekerera ebalabe ng'abalemwa, naye ate mwe sisitimu yammwe ejja gguutaana. Ekyo nkibabuulidde. Mukongojja ku mikutu gya Buganda. CBS ekuuse CBS, BBS ekuuse BBS, 89.2 ekuuse 89.2. Mwe ekigendererwa kyaffe mu kutuswaza mutwali twepampalika ku bye tutasobola, naye awo wakati nga mugenda okusanyuka oba nga mututegaatega musobole okufuna okusanyuka kwammwe, ate mmwe mugenda kaaba nnyo. Kuba ffe abamu tuyinza n'okuba twefiira dda, kubanga nze sibala bulamu nga Museveni tagenze. Sirinaawo bulamu, era Museveni bw'atagenda nfa mwaka gujja. That's why nnwana okukuula ejjembe. Museveni bw'atagenda ngenda kufa mwaka gujja. Ekyo kye kinnwanyisa okukuuka ejjembe nneme kufa mwaka gujja, naye mulyegomba ffe abali bamuntaana. Mulitujulirira ffe abali bamuntaana. Ensobi gye mwakola ku Beni Kiwanuka yazza Buganda emyabega emyaka gye mutamanyi, kyokka ate kyannaku nnyo nti bwe mumala okukola ensobi zammwe ezo waggulu mudde eno muba wansi okulaba nga tununula. Bwe muba musobyanga mmwe ate musobya ku ffe. Bwe bimala okwonooneka ate ffe tuba twetaaga okuzza ekitiibwa kya Buganda. Bannange mbategeezaako. Ayi Ssaabasajja Kabaka nkuloopera abasajja be abali e Mengo, Buganda baagiguzizza Museveni. But Buganda for Museveni, meaning you are no longer king. Tokyali muyima wa Buganda, era tokyali Ssaabataka e Buganda, era si gwe nannyini ttaka e Buganda. Buganda for Museveni is not just the word. Ayi Ssaabasajja Kabaka nnyinimu empalaba mutaddibwamu. Buganda for Museveni tekitegeeza butegeeza vooti, kitegeerezaamu Ssaabasajja Kabaka embirizo, kitegeerezaamu Ssaabasajja Kabaka obuyinza bwo, kitegeerezaamu Ssaabasajja Kabaka abantu b'okuuma, kitegeerezaamu Ayi Ssaabasajja Kabaka future ya Buganda ey'enkya. Ayi Ssaabasajja Kabaka Buganda efiire mu mikono gyo. Ayi Ssaabasajja Kabaka Sir Edward Muteesa yawaŋŋangusibwa n'atwalibwa e Bungereza nga tayagala gabula nsi ye Buganda kugigatta na East Africa yonna, Uganda, Kenya, Tanganyika. Sir Edward Muteesa ne mu Uganda eyawamu yali agaanye otutobekamu, teyayagala Buganda efiire mu mikono gye. Ayi Ssaabasajja Kabaka okkiriza Buganda efiire mu mikono gyo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, Ssekabaka Omuteesa eyakutuwa, eyakutuzaalira ekirabo kyaffe. Ayi Ssaabasajja Kabaka yalwana Buganda eno okusigalawo, yakuula ejjembe Buganda eno okusigalawo, yawaŋŋangusibwa Buganda eno okusigalawo. Ayi Ssaabasajja Kabaka ng'agikuumira ggwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka ku mulembe gwo nga kwe tukongojjera Buganda for Museveni, basajja bo nga kwe bakongojjera Buganda for Museveni. Ayi Ssaabasajja Kabaka omulabe yatusensera. Emikutu gya Buganda kwayisa agenda ze. Emikutu gya Buganda kwatiisiza abaana ba Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka tuyina enkweze ng'e Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka tewali mu kabineti yayagala Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka abakozi bo bali mu kugabula Buganda mikono gy'omulabe. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffe ekifo kye tusigazza mu nsi makomera. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffe ekifo kye tusigazza mu nsi ntaana. Ayi Ssaabasajja Kabaka ekifo kye tusigazza mu nsi buwaŋŋanguse. Ayi Ssaabasajja Kabaka abaana baffe abayivu be twaweerera. Ayi Ssaabasajja Kabaka abaggweredde mu Bwakadaama, abaana bali mu biyumba by'Abawarabu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ne diguli zaabwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka abaana be bamala okusoma bababuuza ani akusindise.
tebababuuza wasoma kyenkanaki, tebababuuza olina bukugu bwenkanaki, naye bababuuza ekintu kimu, ani akusindise? Ayi Ssaabasajja Kabaka Makerere nawo weetaagisaawo kosi gye bayita ani akusindise. Bino byonna nsomya amateeka, bino byonna nsomya amawulire, bino byonna nsomya obwa auditor, bino byonna nsomya obwa accountant, bino byonna nsomya obwa secretary. Mafaayasi muli waliwo kosi ey'ensonga ennyo mu Uganda bagiyita ani akusindise. Eweesa omulimu okusinga bye wasoma era bw'oyogera akusindise. Tebatunula mu buyigirize bwo, tebatunula mu bukugu bwo, tebatunula gy'otambulidde. Bagamba kimu ofiisi yo yiri genda otandika okukola. Ayi Ssaabasajja Kabaka emirimu girimu abatalina kugibaamu. Ayi Ssaabasajja Kabaka omulaba atulogedde mu lubaale wa kika. Ayi Ssaabasajja Kabaka ate asinzidde n'ewaffe mu luggya n'akangazza abaana bawaka. Gwe nkulaba ng'osaalimba okugenda mu lusuku luli okutema ettooke. Gwe nkulaba ng'osaalimba okugenda ne Majambeera atutiisetiisa. Ani atage atutiisatiisa bannange? Bwe tubeera banafu nnyo eno nsujju tugirye. Nabalagako dda nti kisoboka. Tatambulira nko ku miggo, tatambulira nko ku miggo. Twekiike ku olwo ojja kuba weekiise kkubo lya musambwa. Nkunga bannayuganda mwenna gye muli, nkunga bakoowu bannange yonna gye muli. Bwakukoona naawe mukoone, bwakukuba emiggo naawe gimukube, bwakutta oba bwatta omuntu nammwe mumutte. Dawa ya moto ni moto. Bano abantu kye batukasukira tukizzeeyo nga kikambwe nnyo. Mutaniiza oyo nze yanneepampalikako n'abasirikale b'SFC. Nengaawo munneepampaliseko n'abasirikale ba SFC teyakisuubira nti nina gye ŋŋenda omumusanga namukuba n'abasirikale be. Namukuba n'abasirikale be. Temwamulaba. Byo nabyo bikyali byakwogera temwabiraba. Ddamu okole ensobi. Gwe Majambere ka muntu eyeeyita Ssemakula oba waliyo Ssemakula nga ye ka muntu. Ojja kumbuulira oba waliyo Omuganda Omunyankole oba waliyo Omusoga Omutoolo. Ojja kukimbuulira. Tujja kukuba n'omulambo tugusule ku ofiisi ya Mayiga. Tujja kukuba n'omulambo tugusule ku ofiisi ya Mayiga. Be babawaga be bayagala okutunda Buganda, okugijja mu mikono gya Ssaabasajja Kabaka mu Buganda for Museveni. Do you know ekigambo ekyo kye kitegeeza? Buganda for Museveni. Then how about we, the owner of Uganda? How about we? By indigenous Muganda. Then today what? If Buganda for Museveni, where do we belong? Checho? Checheka checho. Tugwawa. Fenga Abaganda. Era tuliyogerera wa? Era tulyetaayiza wa? Mwete mulabanga kino bakikola kagendere. Kyogamba muba NRM bonna oyo gwe balabyeyo okujja okwogera mwogezanga n'ojja Lubaga nga tompa nga gwe ssentebe wa Lubaga, nga gwe alasisi wa Lubaga, nga gwani wa Lubaga. Kinyuma ekyo okutunga ku musito, kinyuma okuyisa oluwajja emabega. Ebintu bino byetaaga okupiira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu ne kifa nga kikenenuka bukenenusi ne kifa nga kikenenuka bukenenusi omusaayi nga gukivaamu mpola mpola ng'okitadde mu musana omungi ennyo kyokka nga tokitaddeko kaamulali okyoteza, okitaddeko akooto okyoteza kaamulali. Mubeereeko ne we mukoma, nkiddamu mubeereeko ne we mukoma. Tewali kye musobola kukola kye tutasobola kukola. Gwe Ivan Kamuntu oli mwana muto. Tewabiraba ebyaliwo nga mukama wo Museveni ajja. Yobo teyalowooza nti ye nannyini ffujjo. Naye omuntu yenna ajja naye asobola okukolako effujjo. Omulimu gwammwe gwa kukuuma buyinza. Ffe ogwaffe gwa kukuuma tetulinawo. Ate gwa kulwana tujjawo we muli. Meaning tuli much determined nnyo okweŋŋanga yenna kati eyeekiika ekkubo lyaffe, okulumbagana omuntu yenna kakati atwekiika. Tetukyalinawo lulimi luteesa
nammwe abatwewerera obwewerezi kuba sirowooza nti kimenya mateeka okuba laale. Owulidde laale, ekigambo laale kibeera mu mateeka naddala mu kaseera nga kano ak'ebyobufuzi. Bw'oba owulira ng'amaanyi ogeewulira era bw'oba owulira nga kyakukuba, yingira ebibiro onoonye ekkoni gwe mwatulimba. Ffe tetuli bayeekera, tewali kye tukola nga tetukikolera mu mateeka. Ne wakati ffe nga tutambulira mu mateeka, ate mmwe mwagala okututeegerayo era ne mututiisatiisa. Ngenda bakubakuba, saakusuza emiggo gye watambulanga nagyo mu mmotoka. Okyaddamu okubaakuba ebyo ababooda bye wakubanga, ekyo ekibizi kyakusanga nga ssebo ng'oli wa booda ne kikuba. Musimanyi okyekiise, simanyi okirwisizza, ne kikuba abantu. Kyakubanga abantu kyalina gumaaka twedda nga guliko ekigambo Museveni nga gwa yero nga kitambulyamu n'emiggo. Kyakubanga abantu. Alhamdulillah, nze itongwa kitegeeza omununuzi. Nabanunula abo ejjogo nalikomya ku baana b'abantu. Kakati bw'oba oyagala kuliddamu ku mulundi guno, oyinza obutagenda nakasero, oyinza okuyingira obutereevu. Ensonda ezi ziba fuuti mmeka? 6. Intaneti zaakolebwa ffeffekka mwe ettaka libawandula. Intaneti zaakolebwa ffeffekka nammwe zisobola okubamira. Awo wenziikiddwa osobola okuziikibwawo. Sirabanga yalinga ggwe yalamuka, sirabanga yalinga ggwe yali azze ku nsi nti nasanze Tumwine ku street e Kampala ng'atambula, nti nasanze gundi. Nammwe mufa. So bwe muba mutwewerera okututta n'otukolako effujjo, naffe tusobola okubikola 100 times n'okusinga mmwe. Kamuntu Majambere asinzidde e Lubaga omuli olubiri lwa Ssaabasajja, omuli kkanisa y'Abakristaayo, omuli ekitebe ekikulu eky'Ekereziya Katolika mwakangaziza, omuli amasiro mu Lubaga omuli amasiro we baziika bassekabaka. Mu bufunze nti Buganda awo e Lubaga erinawo akakwate kamaanyi nnyo. Kyokka ate n'eddiini zaffe ze tusoma zinnansangwa zirina akakwate kamaanyi nnyo. We bali mu kututiisizatiisiza. Katulagewa tujja kukuba omulambo tugusule ku ofiisi ya boosi wo. Oyabawo akazindaalo ku rediyo ya Ssaabasajja Kabaka, n'olaba kisa kya Mukama eyakunama CBS gwetembeeta, n'olaba Majambere akuba abaana ba Buganda n'abawambira mu drone, CBS gwetembeeta. Ne tubategeeza mu bikolwa ffe tufiirwe mwe museke, ffe tuli bantu ba Ssekinnoomu, muli institution Obuganda buli basomako, ti Buganda yafiira mu mikono gyammwe, ti Buganda yafiira mu mikono gyammwe. Waliwo akasajja emmengaawo gwe n'ettaka liri kuwandula ggwe, ne bwe bali kusuula mu nnyanja, ennyanja eri kuwandula ggwe, ne bwe tuli kuziika wa ettaka liri kuwandula ggwe. Oliko ekikolimo ekinene mu Buganda. Mukama waffe, omuyima waffe, omukuumi waffe alina omuggo ogulina okutukuuma era nga ffe twagulwanirira. Ngera tugulwanirira gutukuume. Imagine ng'omusajja yali mu Kongojja project ya Buganda for Museveni, mu bufunze twamuwa muggo okukuba abaana ba Buganda. Tujja kubakuba n'abo ababawaga tebajja kubeerayo, wabula ate tujja batwalira ku mirambo gyammwe. Sina kindi mu paati, sina kindi mu buveeraveera, mu paati. Kyali baddewo ng'okubalansinga eryato, naye bo bakolera batunyigiriza bokka. Ffe abanyigirizibwa tebalitukolera, be bawandiika amawulire ag'ekijjegga. CBS ne kuyitako amawulire. Nuupu bakyuse ne bagenda mu NRM, abavubuka ba Nuupu bakyuse ne bagenda mu NRM. Aba Nuupu abaawa kwe baaboga tukoya kuba emiko, tukoya okusi abaawa mubajja wa CBS. Uwekitiibwa Katikkiro Ssebo mubalonda wa bano bakunkumuye? Mubalonda wa? Abanuupu basaze ne beesogga yero, abanuupu basaze nga CBS yeetambuza ebintu ebyo. Kambawo ekyokulabirako ky'olutalo.
olwayimiriddemu Gaza abantu basobole okufuna ekyokulya. Ekyo ekyayimiririzaamu olutalo kirina kulugirawo ddala. Bwe mwakirabye nti lwetaaga kusooka kuyimirira abantu okufuna ekyokulya, meaning lulina kuviirawo ddala, terulina kuyimiriramu. Kakati nammwe baba abawaddeyo omutwalo okugema enjala y'okwolwo, eyo enjala erina kuviirawo ddala. Eyo enjala terina kuvaawoko kaseera ka luwunguko. Eyo enjala terina kuvaawoko justive byeyina kuviirawo ddala. Mu bufunze balinganga ababawadde omutwalo mugende mufune ekyokulya bajje babatte nga mukkuse, kubanga kyekimu ne Gaza. Olutalo lwayimiriddemu abatuuze tebakyafuna kyakulya. Olutalo we luba lwayimiriddemu abatuuze bafuna ekyokulya, kitegeeza bakifunye muddemu batte nga bakkuse. Mwe mubakuba bbomu, mwe mubatta, ate mwagala basooke bayimirizeemu olutalo abantu bafune ekyokulya, ate be mugenda okutta enkya. Kati kyekimu ne zino emmangala babawamba, babakwata, babatta, babalumiza obwavu. Ffe tugenze kwegatta ku NRM, jjajja mwami atuwaddeyo kasente, bali tebalina ke batuwa, bagenda kubatta nga muli bakufu. Bagenda kubatta nga muli bakufu. Sente ezo ze babayirayira simanya boda sako tuzitaddemu sente bwe are you sure mwa boda mugeya zifuna? Mwenga mwagala okumanya obuzannyo bw'ekikula ng'ekyo, buuza Kayanja, buuza Nakalema, buuza Nalweiso, buuza Kitata. Enkola ejja bw'etyo nti boda tugiwadde obukadde 100 naye nga wallahi n'obukadde 10 temugenda kubufuna. Kyokka nga ate ye eri omulabe amanyi yabaguze dda mufuuse baddube, mugenda kugonda omuddu bw'otagonda abakkuba ne bakutta. That's why nze nsanyukira nnyo omuntu avudde mu opposition n'agera mu NRM ne bamuttirayo, kubanga baakugula. Ezo sente ze bakuwa babeera bakuguze, babeera baguze bulamu bwo. Kakati mugende nga musukumbiza embuto mu ate abalina CBS ne BBS ezibatembeta, naye mukimanye bagula bulamu bwammwe, baagala kubatta nga muli bakufu. Nkugambye toyinza kuyimiriza lutalo Gaza mbu abantu basooke bafune emmere ate boogenda okubombinga enkya. Ekyo ekiyimiriza olutalo kirina kulugirawo ddala, n'ekyo ekikuwa emmere olw'obwavu kirina kuviirawo ddala. Ofune emmere nga togisaba mu ssaala y'Abakatuliki tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, wabula ng'emmere eba ya lubeerera paka lw'olifa ng'olina garanti ku bulamu bwo. Era y'ensonga lwaki alumya abantu obwavu. Wakati nga munyigirizibwa, wakati nga mulina okukozesa obusungu, ajja abawanikireyo kwota y'akawunga ng'ate ye yasaayo olusuku lwammwe, then CBS ejjanjawaze. Hanno bayingidde NRM, Buganda for Museveni. Mulisomwako mu byafaayo nti Buganda yafiira mu mikono gyammwe, bajjajjaffe gye baalwanirira. Mulisomwako mu byafaayo ti ensobi ezaakolebwa ku Ben Kiwanuka ate zaagula musaayi gwaffe Abaganda. Bo tezigula gwabwe, zaagula musaayi gwaffe Abaganda okugitereeza. Kya mukisa mulungi nti twalina we tusobola okusinziira we tutakyalina. Lwa nsonga Museveni amanya Abaganda tebasonyiwa, era Museveni amanya Abaganda batereka obusungu kagibeere emyaka emeka. Kakati we baba babutereka ku mulembe gw'obote ne basinziira ku ttaka lyabwe okumuluma, Museveni akyasobola okubakkiriza okubeera n'ettaka ku byabakoze, musinziireko mu mulwanyisa. Nga ka muntu yajja togeza n'osala wano, enkya n'agenda ku CBS n'akiddamu n'akikata Buganda for Museveni. Ekyo kyekitegeeza era kyekikongojja nti abaana ba Buganda bali bulwako ne we beetaayiza, ti abaana ba Buganda bali bulwako ne banywera ku ngeri y'otuzze. Ekyo kyekitegeeza era kyekikongojja. Waliwo ne gwe nnalabye omwana ow'obuwala, nange Abanyarwanda baabakola ki? Ngenda Abanyarwanda muki? Tewali Banyarwanda kye baatukola ffe bantu ssekinnoomu be balina kye baatukola. Ate mu Uganda temuliimu ggwanga lye bayita Abanyarwanda, mulimu Bannayuganda bokka, the rest are foreigners.
bw'oba towulira kubeera proud okweyita munnayuganda nga gw'owulira kikusanyusa okweyita omunyarwanda kwatamu ebibyo dda ewammwe oba beeramu mu uganda ng'omugwira omugwira aba yajja kukola buddu mu nsi takola decision ku butensi bwetambula bwekyusa oba bweremezaawo ffe tubadde tubamanyi nga bannayuganda era ne tubayitangako banyarwanda kubanga tukimanyi babazaalidde muno muwangadde naffe mukuze naffe simanyi gye mwajja kufuna ggwanga lyammwe mu ggwanga lyaffe eyo uganda y'abannayuganda the rest are foreigners omunyarwanda olina kubeeranga mu pakistan omunyarwanda olina kubeeranga mu yindi omunyarwanda olina kubeeranga mu ki omunyarwanda olina kubeera mugwira olaba ne kenya etuli okumpi wano bannakenya uganda babeera bagwira tebeyitangako bannansera tebeeyinyizangako mu byabufuzi byansi ojjota abanyarwanda babakola ki buli wempita bagamba abanyarwanda muti abo abeeyita abanyarwanda ng'ate baagala okukola decision mu uganda muti ate ffe tetulina nsonga yonna n'abanyarwanda tulina nsonga n'abantu ssekinnoomu nze yeekolera itongwa bannayuganda bannange temutiisibwatiisibwa olunaku olw'enkya nomination day bwe tumala nomination day tugenda katwe bwe tumala nomination day tugenda katwe temutya muntu yenna tewali ayina buyinza ku bulamu bwaffe bagambe kimu nti eyampumba ajjanjase oyo Majambere Ivan Kamuntu yayannumbyeko n'aba SFC ne bampisa bubi ne muterekera emyezi ena tali kiddira era tali kiddira munaku nnyo ng'era bwe mbagambye nti muti gwa paapaali munda temubaamu kiba kiwulenge kyerere munaku nnyo n'embaata emubojja n'emusuula kakati ngujja weepampalika ku bantu abalina amagulu abiri n'emikono ebiri ngenda bakuba nja kukuba ggwe nja kukuba nja kuddamu nja kuyisa bubi luli bw'oba wafuna omukisa ogugenda mu ddwaliro ku luno tojja kufuna yadde ogulisemberera mpozi ng'ogenda mu ggwanika